Minister we yandibadde alina kyayagala okukola yandibadde ayita mitendera emituufu ng'ayita mu kwebuuza ku bakulembeze abatwala ekibuga kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ekibuga kino kiddukanyizibwa abakulemberwa Lord Mayor. Kyesimanyi oba Lord Mayor yeebuuziddwako n'abakulembeze abo naye abakulembeze abo baŋŋambye nti tebeebuuziddwako n'akatono. Awo nno kwe kukitwala nti minisita kyakoze kimenya amateeka era tekisoboka kukolebwa. Kimanyi bulungi nnyo nti Kampala Capital City Authority ebadde mu nteekateeka y'okukola etteeka eriruŋŋamya entambula y'ebidduka mu kibuga gye bayita Kampala Public Transport Ordinance eya 2024 era ng'eyo egenda kuluŋŋamya entambula ya bodaboda entambula ya taxi ne loole. Era ntegeddeko nti ordinary meeting oba council meeting egenda kubeera ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini. Kati awo twebuuza etteeka minisita mwe yayise okukola directive ey'okugoba abatembeeyi ey'okugoba ababodaboda n'abataxi mu kibuga nga n'etteeka terina example ya Mutungo Parish. Mutungo Parish tulina abantu 12,000 naye temuli mu katale nakamu. Temuli mu katale nti omuntu aba ayagala ng'otaddewo embeera eyo oba ayagala ennyaanya alina kuvuga kugenda Nakawa. Naye jjukira nti abantu baffe bali ku mmere ya leero kyafunye kyakozesa sente ezigula ennyaanya ez'ennaku 2 ze sente zalina okukozesa mu transport ogenda okuzigula. Kati omutembeeyi wagiramu awo tize kantuusa obuweereza eri ono atalina katale. Awo nno tusaba gavumenti ku nsonga eno nga tennabagoba bantu bano etukkirize tubateekereteekere buvunaanyizibwa bwaffe okuteekerateekera abatembeeyi era nga kakati akyali mu ntebe Lord Mayor Erias Lukwago wamu n'olukiiko lwe bakansala bamwe bali banogenda kugerako gye muli ebifo bino 2,000 ate nga nabyo byajjula dda 12,320 byajjula dda tebikyaliwo. Abatembeeyi bano bagenda bagenda bazzaawo buvunaanyizibwa baffe okuteekerateekera abantu bano mu kifo ky'okukwata ssente eza PDM n'okwata ssente n'oziwaayo ate oziwadde abantu abatalina wo bakolera b'ogenda okukwata ate osibe mu makomera kubanga tebalina wo bakolera. Lwaki ssente zino tezikozesebwa mu kuzimba obutale n'ofuna wogenda okuteeka abantu bano? Bulungi nnyo nti kanso ekulemberwa Lord Mayor Erias Lukwago yaleeta ekiteeso ekyokuba nti baddira streets 4 kwekuli Kafumbe Mukasa, kwekuli Namirembe, kwekuli Allen Street ne Sebana Street. Nti ezo akawungeezi ku ssaawa 11 abatembeeyi bano abakyala abanaku ab'abasirikale abavubuka batalina mirimu nga badda mu butembeeyi bannamwandu n'abalala abantu abaliko obulemu abavubuka bamaama abatalina baami badde ku luguudo ssaawa 11 ku nguudo ez'ennya era baweebwe license oba baweebwe permit ebakkiriza okukola. Abalala tubateekerewo obutale naye obutale tebuzimbiddwa. Kati tulina akatale kegundi akazimbibwa Kitintale kakamala emyaka 5. Gavumenti tewaddeeyo ssente kuzimba katale ako tusobole okujja abantu ku nguudo bafune decent workspaces. Tokikoze. Nejjukira nti gwe olina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera abantu bano mu tayimu eno olw'okuba bamaze okulonda oyagala bajja ku nguudo naye nga balina okuzza abaana mu masomero. Ekyo kikafuuwe. Sigamba nti tugenda kulwana program za gavumenti. N'ekyokubiri tulina okutambulira ku nkola y'amateeka.
etteeka liri mu kukolebwa obukolebwa ate directive tesobola kukola nga directive ku lwayo erina kuyingira mu tteeka eririwo naye si kujja nti directive ekole nga tewali tteeka lyeyamba okuyingiramu. Ekyo kikafuuwe ndowooza minisita yakikoze oba oluusi mubatamanya na kizibu kiyinza kuvaawo. We twogerera tulina obumenyi bw'amateeka bungi, tulina bakifeesi nti wonoogoba abantu ku nguudo nga tebawadde alternative ogenda kutwongerwa obumenyi bw'amateeka mu Kampala, nti naffe abalondeddwa abagenda okukola okuva mu meyinga eggwako tufune obuzibu okuteekerateekera n'okutegera abantu baffe. Na council section 6 mu katabo ka KCCA Act akatutwala ffenna nga ne minisita mwamutwalidde kagamba council shall be the governing body of Kampala. Kitegeeza nti council ejja kukolanga ebiteeso n'amateeka g'ekibuga Kampala then abalala babiteekese mu nkola. Kati kino kye twogedde okugatta ku bigambo bya shadow minister wa Kampala oba Lord Mayor alinze okulayira nti twagala okutandika n'olwaleero n'omwaka guno twagala bannakampala tubawe ekintu ekyenjawulo. Bannakampala bakooye okulengera amateeka gafubutuka gye gafubutuse ne gabagobaganya emisinde ate batuuka mu kalulu ne babasimayiringira. Bakalulu kaggwa ate ne batandika obagobaganya ng'ababbi. Bannakampala si babbi, bannakampala baagala kukola, baagala kuyiiya. Twagala kanso yaffe speaker, nze nga chief whip wa council eriko kati sawa zino ngenda kukulemberamu bannange tugambe speaker ayite olukiiko gye bayita special council tutuule tukwate ku nsonga ezo era bonna bekikwatako okuva executive director ne baminister bonna bajje batule mu council. Twagala ebintu bitulenga mu mitendera bateekewo amateeka kubanga bw'ŋŋamba nti nno bakyala b'abapoliisi abali wali ekibuli n'abava wali ensambya be batunda ebinyeebwa be batunda njugu mu kibuga Kampala bw'ogamba nti obagobaganyiza ate bagenda kuggyawo emmere esente ezinaagulira abaana emmere. Ku nnyo nti tugenda kumalako emyaka 5 nga minisita wa Kampala tajjanko mu council ngate baluwa ezimuyita azifuna bulungi. Twavaayo nga council netuteekerateekera aba boda n'aba taxi mu nkola ya public transport management era etteeka eryo liri ku final stage ng'etteeka eryo ligenda kuluŋŋamya ebyentambula mu Kampala. Twagala okulaba nga aba boda aba taxi bafuna obukulembeze obulonde si bukulembeze bwa kimpatiira. N'olwekyo minisita alina okugoberera etteeka alindeko ennaku z'omwezi 24 omwezi guno twakulaba nga tufulumya etteeka eryo erigenda okuluŋŋamya entambula mu kibuga Kampala. Yabbye n'ayitawo bw'atyo kati ate n'ajja n'akudaala nti mumaze otuwa obululu buwedde n'olwekyo muddeyo gye mwava. Kyannaku nnyo nti omukyala maama w'eggwanga bw'atyo baasazeewo. Kaakati nze nsaba bajjukire nti ebyatulwanya byazzeemu 2021 baatukwata bakansala bangi bonna ne bagwera ekitalya n'ekigo nga tuli ku Mutembeeyi simu yeekera. Twasalawo enguudo 4 kyekiseera enguudo ezo zikozesebwe. Twasalawo essaawa 11 paka essaawa 4 abatembeeyi babega basobola okukola kuba omutembeeyi talina ssente za renti, talina ssente za license wabula asobola okuba regulated n'abaga asobola okufuna okubaako kyakola naye n'afuna ssente kuba mumanyi gavumenti mmwe mwennyini gavumenti mwe abatakoze gwa mmwe mwe muli negligent temusobodde funira abaana baffe mirimu temusobodde funira abantu mirimu